omukulembaganya waffe omu yekka era omuwolereza waffe. Amen. Amen. Ayi Mukama waffe ayinza byonna era Katonda ataggwaawo, kkiriza tukwegayiridde okulungamya mugende naye temuyombera mu kkubo. Twagala okusazaamu omwoyo gw'okuyomba oguyinza okubaako kye basaba. Mukama anakulanga ki? Temweraliikirira enebadde entandikwa. Twebaza nnyo abazze. Mukama ye bali bakulembera batuusa wano. Maama Aladisi tetwabadde naawe mu mbeera yonna gye wayiseemu. Embeera yaffe kitanga. Manyi nti olwaleero ffe ng'abafamire tuyinza okuba nga nze yafa kama amwe ekimuli eky'emirembe naye mutabani waffe yasika wali wano yanguwa ono waliwo nakawe ti waliwo baganda bange bakulu bange ne bato bange abamu weebali abamu wali eziteekateeka ezimu zibadde zituula ku ssaawa nzibu nnyo naye temutukooye toyanzeegi ne mubeera n'ebyapa kati abanyolo kye bakola bo ne batuulako n'ebibanja. Mwena abaalina ebyapa nga mulina byapa ng'eribo batuddeko n'ebibanja naye bawagadde amajambiya n'abanagana. Waliwo omukono oguli emabega mu t-shirt eya yellow. Mukono His Excellency the President kwempeereza ky'abaatuwa. In common nyinza ofuna emikono esatu nga zonna gyogera ekintu kimu. Okuyigira ku bannaffe abagenzi emirimu gyabwe emirungi okugitwala mu maaso. Kuba naye n'abalala bonna tusobola okubayimusa mu maaso ga Katonda nga tujjukira ebirungi ebyo bye baakola. Ebibi tetubijjukira. Ayinza okuba mwannyoko, ayinza okuba mukwano gwo, tutandika bwetutyo bwe twatandise. Ayinza okuba nga mukaddewo, ayinza okuba mugandawo. Kale katusabe. Kubanga obadde okiraba nga walaba Kagodo ng'akyali muvubuka muto, sirowooza nga ekiteeteeyi ddala nga wabadde sitori munyweri. Kagodo ne bwe yazaala abaana bano yali musajja mulungi, ne bwe yayagala abakyala yali musajja alabika obuki nga mazima tayinza kukwana n'ogaana. Ago ge maki? Ago ge mazima. Wange Musa afudde naye golokoka gwogenda okusikiza abantu bano ensi gye nalayirira bajja. Ekisa mu maaso go fabine eno ebeere ekyokulabirako nga Kagodo bwe yali mulabiriza abadde atugamba nti
si mu mukono mwokka, si mu bulabirizi bw'emukono gwokka, naye mu ggwanga lyonna. Abaana be kabatambule bwe batyo, bazzukulu be kabatambule bwe batyo, nga kyakulabirako, nga byakulabirako mu kukola obulungi. Agambye nti taata yafubanga nnyo okulaba nga abaana be babeera n'empisa ennungi. Ekyo kye yabasigamu kye muba mutambuliramu, ekyo kye yabalaga kye muba mutambuliramu, ekyo kye mwamuyigirako mu kinywezi. Mubeere bumu, mwagalane, muteeseganye, mukkaanye, erinnya lya taata lisigale nga litambula, erinnya lya taata lisigale nga liyimiridde, nga naawe bw'ovaayo n'ogamba nti ndi mwana wa Kagodo, abantu balaba Kagodo. Bw'ogamba nti ndi muzzukulu wa Kagodo, ng'abantu balaba Kagodo. Mugende naye temuyombera mu kkubo. Twagala okusazaamu omwoyo gw'okuyomba oguyinza okusa. Ayi Katonda, olw'abo bonna abavudde mu bulamu buno nga bakukkiriza nga bakutya, oyanguye ayi Kitaffe okuleeta emitima tunyweza. Ate naddala kaakano tetuyambiddwa bannaffe bana ba think tank okulaba nga ekigambo kino kikulu obwenkanidde awo. Webale Katonda waffe. Ali wano tetwandibaddewo singa think tank si yetegese bweki. Buli gwakubira ssimu akubuuza nga muluddewo, etwagamba ye tuluddewo. Naye olw'okwagala kwa Katonda twafunye abasamaliya abalungi aba think tank. Ekigambo kino n'abaana bange twalinga tukirowooza naye ng'eyatusamba etubuze. Mugimanye eyo entandikwa. Naye aba think tank bwe bantuukako ne baŋŋamba tunoonyeze abaana ba Kagodo be tusobola okwegattako, tusobole okujjukira omugezi Kalule Kagodo nga situkiramu. Era nimba noonya be nasobola okunoonya. Mukama yeebazibwe, baatwegattako, tuli nabo. Ate era tuli bamemba ba think tank Ssebo Bishop. Tetwayambadde olw'ennyambala gye twayambadde, naye nga tuli bamemba ba think tank. Era abali eyo mwenna bwe kiba kisoboka twandigasse ku think tank. Bayibuli nga bwegamba nti omu oba babiri. Mwami Kagodo bwe yali akulembera famire ye teyasooka kuba mulungi, musonyiwa bategeeza kimu. Naye Katonda yamufukako omukisa, mugende mukole ensimbi, n'atabaagala gy'abaagala. Kubanga mwami Kagodo bwe yakola akasente ke abantu baamwagala. Teyandisobodde kuzimba kanisa zino singa yali takoze ssente. Teyandisobodde kuyimirizaawo bantu beyayimirizaawo. Teyandisobodde kukwata ku baawule. Teyandisobodde kukwata ku balala bonna singa Mukama yatamuwadde ssente. Ate n'abeera mugabi. Oyinza okubeera ne state ate n'otoba mugabi n'obeera mukoto. Mwami Kagodo yali mugabi. Bw'atyo nga likyasobola okuyimirira. Tolaba nga kyabuvunaanyizibwa. Ssebo atudde mu ntebe ya Bishop. Abaana bano banaaba bakyakkiriza okutambula nange nga bwe batambula nange. Ojja kulabawo ekyenjawulo. Ekisinga ku kino, nze siyinza kuleka zadde lya Kagodo ate nga mwami Kagodo ye yandeeta kuno wadde nga ndi Munnakyaggwe. Nze nno ndi Munnakyaggwe kaso ku lusozi Mirembe awo wensibuka. Era nagambanga mwami Kagodo kino gye wajja mwajja kukuba kyeyo. Kubanga eno si ewammwe naye nze ndi Munnakyaggwe ku kasozi.
kubanga ensonga eno twagiyiga dda nera babwefu kambajulizayo akantu kamu mukamabe ekituufu bwe tuli olwaleero kizibu okutegeera nti akutuli weetuli kubanga okuva kitaffe we yatuva ku maaso ebitusoomooza bibadde bisinga ebirungi naye twakkaanya nti ekkubo lye twagala okugoberera lijja kuba lya bumu. Olunaku lwe twasalawo ne tukkaanya nti okuuma erinnya eryo tulina kubeera wamu. Ndowooza lwe lunaku lwe twasooka okufuna essanyu. Twebaza tetusobola aba think tank bakama baffe mujja tusonyiwa tetubeebaza nnyo kubanga balala tebakoze naye tubeebaza ekyenjawulo kubanga mututuusizza okutuuka ng'erinnya eryo eribadde litandise okwerabirwa tutandise oddiraba nga likomawo toyanza toyansege tetujja kukoowa era tubeeyamira nti ebigendererwa by'ekibiina kino ebyo byennyini bye tujja okukwatako tutwale maaso. Twebaza enteekateeka eno yonna, twebaza buli muntu yenna asobodde okujja okutwegattako olwaleero. Akoze ki? Akateresi wadde chairman waffe oyo naye musajja oyo nsaba tukkaanye n'obusigaddewo obutono nabo busobola okukola ki? Okuggwaawo. Naye bwe tutakkiriza ekigambo okusonyiwa tujja kulaba nga tuzzeeyo emabega gye tuzze tukola ki? Sonza obubaka bwange eri ffenna tukkaanye nti kye tulaba olwaleero kye kirungi. Tukkaanye nti okusonyiwagana obu maaso sijja kusaba nti musonyiwaganire wano naye okusonyiwa kubeera ku mitima. Nsaba oleme kundaga nti wansonyiwa naye nga ku mutima tonjagala. Bwe kiba kyetaagisa kundaga ndaga nti wankola bwoti naye nkusonyiye. Nze nja okutandika ogw'okujjukira omugenzi Kalule Kagodo Paulo emirimu emirungi gye yakola egitukuŋŋaanyiza wano olunaku olwaleero okubeera nga tumujjukira. Waliwo ebintu bibiri ebirina okuteekebwangako essira naffe abakyali abalamu. Ekisooka okutegana kwaffe. Okutegana gy'emirimu gye tukola era bwe tuba tuvudde ku nsi emirimu egyo gisigala nga gino egiri wano egitukuŋŋaanyiza olwaleero nga tujjukira omugenzi Kalule Paulo Kagodo. Ekyokubiri ebikolwa byaffe ebikolwa ebirungi engeri gye twagalamu abantu engeri gye tuyisaamu abantu ekyo kye kiraga omukulembeze owannamaddala omukulembeze omutuufu. So kikulu nnyo okuba nga tujjukira abantu abalina emirimu emirungi gye bakoze era abalina ebikolwa ebirungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala Katonda w'eggulu n'ensi abampeera omukisa. Dr. Kikulwe Living Robert Gema. Tuliriza nze Dr. Daisy Sala Sonko Nabatanzi omubaka wa Mukono Municipality 2026 addako. Essaawa ya kakati tuli mu mbeera ya kwetegekera kulonda era ekitongole kya Electoral Commission ekya gavumenti kyatandise dda okubakana n'omulimu gwayo okusingira ddala okuwandiisa abo abapya abaagala okulonda abantu baabwe ne basuubira nti be banabatuusaako okuweereza. N'ekirala era baaniriza abo abakyusizza ebifo ebyokulonderamu. Tukizudde ng'abantu bangi nnyo okugeza nga wano ewange mu Mukono Municipality. Abasenze bangi okuva COVID-19 lwe yabeerawo abantu baava mu Kampala n'emirirwano ne baggwera wano mu Mukono ng'ate beewandiisiza eyo.
kati nabo babakoola babawadde omwaganya basobole okujja okukyusa we bagenda okulondera okusinziira mu bitundu bye bawangaaliramu oba bye bakoleramu era abo nabo babakoola ebintu ebibiri ebyo byebisinze okuteekebwako essira. Kituufu abantu abasinga tebamanyi exercise eno nti yatandise jjo ennaku z'omwezi 2 naye buyinza okubeera nga oba oliawo electoral commission civic education teyagitambuza bulungi mu kuteekateeka abantu bano kubanga civic education eno eteekwa kubeera mu byalo ate era kyandibadde kyetaagisa electoral commission okuvaayo n'amaanyi okulaba nga eteekawo egyo emisomo okukunga abantu bettanire nnyo okulonda. Ensangi zino abantu batono tebakyalonda naye kyoba oliawo tebalina nsonga lwaki balina okulonda naye ogwo omulimu gwa electoral commission kisobola okuba nga resources zebatalina oba nga ne budget teriiwo naye nga guno buvunaanyizibwa bwabwe abantu basaanidde okwesalirawo ani alina okubaweereza so si balala abatono aboolubato okubasalirawo oluvannyuma ate ne badde ebbali ne beemulugunya ono takoze bulungi naye omubuuza walonde ani nti nze saalonda nakulonda byantama. Nabwe kityo njagala otwala akaseera kano okukubiriza buli munnansi nga weewandiisa ng'owezezza emyaka 18 oli eligible okulonda ogenda okebere erinnya lyo mweriri oli mulonzi bw'oba tonnaba kwewandiisa ng'oyagala kulonda ate weewandiisa bw'obeera ng'oyagala kukola transfer era ogende okole transfer okunge mulirwanaawo kino kyalikolebwa ne makyaki kuba bino si bya politics naye ate nga wobeera oli wa kyaki oba muzigiti oba ekereziya olina okuba nga olonda omuntu w'obuvunaanyizibwa anaasobola okutuusaako obuweereza obulungi obw'omuggundu nga gwe bw'obusuubira. Kale tebabaayo omuntu ababuzaabuza nti ebyekulonda mu biveeko nedda. Gavumenti ya Uganda enekulemberwa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta yateekawo demokrasiya buli muntu okwesalirawo tosobola kwesalirawo na bigambo naye weesalirawo nakalulu ako k'ogenze n'olonda omuntu gw'oyagala. Okwongera okuperereza n'okukola olwa famire ya Mwami Kagodo newankubadde olwaliro Mwami Kasujja oli ambasada awo mbasi nabakumatira nti wali badde bwa ambasada wakati twalirabyeko omwana w'omulwanyi nga minisita twagala twogere amazima gabeere makiise eno tukabange pulezidenti n'amawulire gonna g'onoolaba ku byafaayo n'ebyobugagga omusajja yali omusuubuzi Kagodo bye yakolera ensi n'okununula eggwanga lino famire ye tennaba kufuna bwenkanya bwe yandisaanidde kuba nti bwebwo bwe yandifunye. Newankubadde mu Uganda muno bangi balwana naye bw'owulira omuntu yalina ebyobugagga wano n'ebirala ebiri e Kenya n'agamba kambitunde okussa ekikowe ng'obota amaze kugenda ekyo n'akituukiriza n'oluusi eno tukabange pulezidenti n'amawulire gonna g'onoolaba ku byafaayo n'ebyobugagga omusajja yali omusuubuzi Kagodo bye yakolera ensi n'okununula eggwanga lino famire ye tennaba kufuna bwenkanya bwe yandisaanidde kuba nti bwebwo bwe yandifunye. Newankubadde mu Uganda muno bangi balwana naye bw'owulira omuntu yalina ebyobugagga wano n'ebirala ebiri e Kenya n'agamba kambitunde okussa ekikowe ng'obota amaze kugenda ekyo n'akituukiriza. Omulabe we yaani? Omulabe we ye ggwe. Ekisooka lwe lulimi lwo liyinza okufuula omulabe eri abantu bonna. Ekyokubiri lwe luganda lwo, abooluganda lwo bayinza okufuukira ekizibu, bayinza okubeera abalabe bo. Ekyokusatu gwe mukwano gwo gwe weesiga ennyo, ayinza okubeerera ekiki, ayinza okubeera ekizibu. N'olwekyo kyenjagala okusaba abafamire eno mbadde ntunula wano nga amaaso gayitaayita nga waliwo besiraba nange nebuuza bano besiraba ate nga bo sibalaba naye katusabe Mukama Katonda ebyo byonna nga kyamaani w'ennyumba ya Kagodo kye yayogedde nti obanga obadde olinako akantu obanga olinako akantu ako kaggwewo tusigale nga tutambuza
erinnya lya Kagodo lisigale nga liri waggulu. Kikeberanga tutya omwoyo gossa eri okuzimba ekkanisa, omwoyo gossa eri abakristu abakristaayo ba Katonda, omwoyo gossa mu bantu bakwaya okufaanana bwe batyo, omwoyo gossa mu basumba ababuulizi okwebaka awalungi kubanga muli bantu ba Katonda, musula mu nnyumba ezitemagana ezirabika obulungi naye ababuulizi basula ludda wa? Musula mu nnyumba ezifaanana obulungi naye abasumba basula ludda kola. Tutunule nnyo n'okusinga ku baana be bye bali kati, tutunule nnyo n'okusinga ku bakyala be bye bali kati, wabula tutunuulire ligasse, tutunuulire ekyo ekyaliwo we yabeererawo. Tugambe nti ffe abaagala okumukoppa, abaagala mukona entebenkedde, tutwale tutya okwagala kwe mu maaso, tutwale tutya omutima ogugaba mu maaso, kubanga Bayibuli egamba nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Gwali wano olwaleero, omwezi guno ogwa January bukyanga gutandika, ekkanisa yo wagigabidde ki? Ekkereziya yo wagiwadde ki? Mukama Katonda wamuwadde ki? Kyanandisaba mbadde neetaaga ongatireko ku fiizi, omwana agenda mu semesita esembayo, tewaŋŋambiddewo nazigabye ejjo. Mukyanandisaba tubadde tukuyita ku mbaga anti tugenda kugatibwa mu bufumbo obutukuvu. Oŋŋambye leeti Lilian yampise dda ku mukolo gwa muwala we ogw'okwanjula. Mukyanandisaba mbadde nkusaba ojje tugenda kuzimba kkanisa. Saakitegeera nti abakatuliki beerweza nabo bampise tugenda kuzimba nnyumba ya mubulizi. Kwegamba tuli mu excuses all the time ku bintu bya Katonda, kubanga si gwe tuwa ekifo ekisooka mu ffe. Tulowooza nti ebya Katonda bye birina okufuna akapasenteji akatono okwo, n'ekyo Mukama Katonda kyatuwadde. Nti olwaleero tulaba abaana ba Paulo Kalwe Kagodo ng'omuluyu gubafuukedde ekizibu. Okukayanira ebintu kitaabwe bye yaleka kifuuse ensonga. Naye ne weebuuza nti taata Paulo Kalwe Kagodo teyabasomesa? Tuteko ku ssomero, osomye, ofunye emikwano, kiki? Lwaki temufuna consensus? Lwaki ligase ya taata tugiteekamu embeera? Lwaki ffe tulemererwa? Kitegeeza nti waliwo sitaani wakati mu famire eyo. Reverend wange okeera n'onsabira, lwaki tetukeera kusabira famire ya Paulo Kalwe Kagodo? Nze oba ndi musiraamu nzikiriza nti essaala y'enkolera ezimba omwoyo